olwajjo King Saa yabadde ayina ebivulu mu Masaka, yabadde ayina Nabugabo ne Birinzi nga bw'ogimanyi Nabugabo yeeba ya misana era abayimbi abasingira ddala bayimba misana, kati Ebirinzi eyo abayimbi baayo bo babeera bakiro endongo neekuba paka, kati bwe kyabadde King Saa ye muyimbi gwe baalanga yekka. Kati amawulire ge twafunye ku baffe twabadde Nabugabo ge twafunye tugefunye ku makya nga ate bagamba nti eggaali kyeyakoze badije ba Homeland Events basanyalaze ngambuuza obuzibu bwavudde ku ki. Embeera nga bwesoodde okuba ate ng'etambula ndowooza bafunye obutakkaanya. DJ wa King Saa oba eggaali ya King Saa yafunye obutakkaanya ne ba DJ ba Homeland Events. Kati Rasta Dombolo mukubiddeko alumbuulire ate yabaddawa agamba yabadde agenze ku geeti eri n'awulira nga ate kati ye Dombolo ekyamukubizza baadde tebategedde nti ye nannyini, kumbe yabadde yazze kutaasa byuma ng'ebyuma byonooneka nga bw'omanyi embeera eyo. Rasta Dombolo atunyumiza bw'ati. Naye agenda kweyonoonera kubanga eggaali ekigendererwa yama nti bamukuuma naye babbira mu bubbizi bantu kubanga kakati bwe toyinza kuva eri ye ate otakulekulera kubanga nze kakataba waliwo makanika awo kire yankubidde wa munyenda awo nga yagala mumuyisaawo ku mulyango nengenda munone ku mulyango nagenza okugira munonye bwenki ngenda okugira bwenki ndaba olutalo ku stage waliwo wanawo abambadde obukookolo batambuza bakuba bukubi bantu badijje bange bonnabonnaawo babunye emiwabo kakati ndaba bagwa mu maali yange kati nange nkola nvaayo ndabe ddala kiki ekigenda mu maaso kiraba bantuukidde mu butuukizi nange bankubye emirimu ategeera kiraba naye nagigize nga banateyo mbusimanya ggaali eggaali ya King Saa yadde enzibu nnyo Ebirinzi. Rasta Dombolo agamba bamukubye batya akati bazze kompyuta ne babanga bagyonoonye kati nze nga boga sinanyini kintu kira banze musajja muwakuzi wa nsalo kiraba kakati nzija ndabe ddala kiki okiraba naye nga ate bantuukira mu butuukizi ebintu abajaasizza bagize ekibegabega kyonna n'essaawa eno era nabaddewo abo abawagizi bange nga bangamba kati ate neza okuwulira nga baŋŋamba nkwatene ebyindi Nabugabo naweera bayisiza bubi mu kikolokomu naye bamukubye naye ali ku kitaanda eyewe ngawulidde n'amasimu ne babba amasimu g'abantu. Kale Dombolo bw'atugamba agamba namubuuzizza poliisi yabadde teriiwo okuyamba ku mbeera eyo, security yabadde etya awulira andi kati nze essaawa eno wabaddewo abasirikale abo abaabaddewo nengezaako nga njagala bakwate abantu abo kiraba ate nabo nga babatya buti kiraba era nempulira obusungu neŋŋamba kati abasirikale kibi baleese nga nabo babatya buti kiraba wakati kikira King Saa kira kyali ku stage kati kyalibadde ekyangu abantu abo balina okusalwako nga bafuluma geeti naye abasirikale bennyininyini nga tebabadduka buti nogamba abasirikale munkyabo eggaali ya King Saa ne poliisi yagitidde. Kale kati Rasta Dombolo agambye nti ebivulu byonna wanaasa King Saa balina okusooka okunyweza ensonga za security kubanga akati kyo mutuufu kiba kyetaaga nnyo security ate n'ebyo ogamba nti eggaali abantu batambula nabo akendeeze babeere bantu bavunaanyizibwa naye kati mutuufu natunuulidde bonna beekapisa olaba bano nga abajjaati abaakuba abantu ng'era be bamu tewali njawulo kiraba kubanga kati omuntu nga oli kwalaali wekapike fesi mbenga muzikweka otuuka butuusi kuba bantu watali nsonga kubeera ng'omuntu waliojja bulungi n'ogamba ntiira naye bwe kikuva eri wevaayo otandisa ate kugula buguzi ku lutalo. Kale Rasta Dombolo kati eyabadde ku DJ Box antegeddeko erinnya ye Isima Pulo yaŋŋambye bw'ati ensonga kuba ye Rasta Dombolo olutalo yalulengedde yali eri ku mulyango najja okutaasa emmaali eggaali n'emuyitamu bw'etyo. Kati eyabadde ku DJ Box atunnyonnyola bw'ati bwe kyabadde. Twabadde Birinzi King Saa mu kujja yazze n'abaana be baye eggaali yazze twabadde ku DJ Box nga tuyimiridde ne bajja ne DJ waabwe DJ waabwe natuuse naye nga takwataganye n'ono ali ku ki bwe yasanzeewo ku byuma bwe yasanze mu sisitimu
kyeyakoze ng'asikawo kompyuta mangu awo nti yangu muyimbi ayagala kugenda mangu kati ne babadde nga batamenye bukkaanya abayambi bwe bajjidde ne batandika okubakuba buli omuntu ali awo kompyuta ne bazoonoona essimu z'abaana bazibbye batukubye omugagga nannyini disco dombolo ennyini bamukubye ebyuma byonna gizimbe era ebifaananyi byonna mbikusimbidde munnange gwe nabadde naye bamubyeko emitwalo 57 essimu ye ne bagitwala babadde bakwatisa ebifaananyi nze bankubye dombolo bamukubye waliwo n'omuvuko wa boda ne bamukuba balinga nga bana bemumanyi bebakubye ne ku bakozi ne bakola ki abakozi ba disco ne babaako gwe bakola ki ne bakuba babiri waliwo omuntu bamusaze wano ku liiso wano bamusazewo ekiso eddali bakingisa batambula n'ebiso kale ngezezaako okunoonya ku ttiimu ya King Saha naye amasimu gonna gabadde ndowooza badde bakooye. Embeera bwebadde bwetyo. King Saha agezezaako okunoonya ku mwogezi wa poliisi mu bitundu by'e Masaka Afande Kasiri okutubuulira ku embeera y'ebivvulu nga byatambudde n'ensonga y'ebirinzi. Agambye nti ebivvulu byonna mu Masaka byatambudde bulungi wabula eky'ebirinzi bagenda kukola okunoonyereza tebannakikola ki? Ebivvulu byatambudde bulungi tebirina mutawaana. Bagamba nti byatambudde bulungi. Ebirinzi waliwo bagamba nti babadde balwaniddeyo. I'm not certain on that. Okay. Back to me. Let's find out. Kale. Yeah. Mugenze nosindika abayaaye ne bajja nga bakuba buli muntu ne bajja ne bakuba lasita dombolo nabibyuma fenna batukubye naye bwe mubanga mumanyi nti mugenda nga mukuba buli omu mutambula n'ebiso kyekisookera ddala mutambula n'ebiso King Saha mutambula n'abaana balina ebiso bagenda batuusa ku bantu obuvune naye olwaleero njagala oveeyo nga ggwe omuntu oyogere kweno ensonga ebaddewo ebirinzi kikoleddwa birinzi wano olwaleero ku Easter Monday wekikoleddwa bankubye omuma okulaba nsangibwa Kalungu nasitadomo akubidwa twagala bwenkanya King Saha vaayo nga gwozze nawo ebyuma byaffe twagala ebintu byonna bihandoliamulikazi ononese kompyuta yononese babye essimu z'abaana bazajja botambula nabyo okulaba bankubye nete njagala sotingibwe ekigenda kukoma waneeno n'atutta essimu olina kanyamaalika alina ekiso akubye omugagga amukubye yekka mugamba ebyuma by'omugagga mugenda mudikontinga ebyuma by'omugagga bagaanye kati oda webayivudde gy'oli baayo gwenga omuntu weba bakusasudde n'ogamba kubasasule batukule gwenga omuntu ogenda okyesasule ayiwaffe tekugenda kuyiika n'essimu atutesa musanga n'essimu batutute kanyamapolina alina ttaka mu mikono balina omwana kubasaze wano ekisomwana bamusaze